Amawulire agaliwo kati wetujjidde ku mpewo kati bassebo ne bannyabo galaganga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Levixone ow'ekikibombe amaze okulabika nga akola enteekateeka z'okuwasa omuyimbi amanyiddwa ennyo omunakinku Desire Luzinda. Musajja mukulu ono nga Lucas abangi gwe bamanyi nga Levixone okusinziira wakati ku nsonda ennekusifu wetujjidde kati ku mpewo bassebo ne bannyabo ziraga nga wiiki ejja ono ateeseteese bulungi okulabika nga bakola omukolo ogw'okukyala mu maka ga mwana muwala Desire Luzinda. Okuddizaayo ko katambi wetwogera wali mu mwaka gwa 2017 Desire Luzinda yavaayo n'ayasanguza oba n'ayatula mu lujjudde n'ategeeza nga bw'avudde mu byensi nga mu kaseera kano walabise nga amaze okulabika nga yegatta ku bulokole era nga wali omukyalo omulokole ajjudde omwoyo era okuva olwo bassebo ne bannyabo azze alabika nga ebintu byonna byakola biraga nga yakyusibwa ng'era ayagala Katonda yenna oba oliawo ajjudde enneema. Kaakati mukazi wattu ono mu mwaka gwa 2018 n'agenda mu maaso okulabika nga akyusa obutuuze n'alabika nga agenda mu America mu kitundu ekistate emanyikiddwa nga California gye babeera wakati ne muwala we amanyikiddwa nga Michelle Kaddu gye bagenda mu maaso okulabika nga batambuza obulamu wakati n'emisomo gy'abadde agenda mu maaso okulabika nga oba oliawo akwazza. Wabula wano bongedde okuleeta obunkenke obw'amaanyi n'ebibuuzo wetwogera mu bannansi wano munda mu ggwanga erya Uganda kubanga nsobola okuvaayo n'enkuwako ku lunyiriri nduyita olunyiriri olukalala olw'abasajja mwana muwala Desire be yagenda mu maaso okulabika nga avaayo ayagalako oba be yeetaba nabo mu mukwano nga kuno kuliko musajja mukulu nakinku amanyiddwa ennyo nga Emmanuel Lwasa, omugenzi Nasser Ntege Sebagala eyali mmeeya w'ekibuga Kampala, naggagga amanyikiddwa nga Ejja Pemba, omugagga Juma Seiko n'omunigeria amanyikiddwa nga Frankline Emoubor. Of course ebibuuzo bikyali bingi oba mukazi wattu ono amaliridde okulabika nga asetolinga ne musajja mukulu ono. Nteekeddwa okujjukiza ono yakyaka nnyo ngamba Desire Luzinda wakati we yagenda maaso okulabika nga afulumya akatambi ak'obuseegu era wano akamukazisaako erinnya eryamanyikibwa abangi ne bamuyita ow'Ekitone era nakaakati akamufuulo nnyo ow'ettutumu newankubadde nga yali amanyikiddwa naye ate akatambi kano oba Ekitone kyayongera okulabika nga kimufuula omuntu oba oliawo ow'ettutumu. Oteekeddwa okulabika nga okimanyi ono yavaayo n'ayimba ennyimba nnyingi okuli Nina Omwaami, Mubiite, Nkomyewo n'endala zonna oba oliawo zeyagenda maaso okulabika nga afulumya. Bwe bityo bwe biri kakati of course nga wotumanyi twamaze dda okulabika nga tugwa ku ground butereevu okwongera okukolera okufeffetta tugenda kutuusaako ensonga zigenda bba zitya omukolo gugenda bbeera wa bigenda faanana bitya bituufu oba si bituufu ani mukyamu ani yabitandise naye nga bwe twongedde okulabika nga oba oliawo tufuna amawulire amekusifu okuva mu nsonda ennekusika geego. Subscribe, sharing, commenting agenda ku mikutu gyaffe gyonna otugoberere. Yenze Semaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.